Omuzimu kye ki? Omuzimu ye muntu eyafa n'ava mu kitundutundu eky'omubiri n'adda mu kitundutundu eky'obwomwoyo. Omuntu nga mulamu aba muntu era nga munyumya era nga musisinkana maaso ku maaso. Omuntu bw'afa, afa mubiri n'adda mu kitundutundu eky'obwomwoyo oba obw'embuyaga. Ekitundutundu ekyo kye tuyita omuzimu oba abamu kye bayita omwoyo. Okugeza Yesu bwe yafa, bwe yasanga abayigirizwa be 12 yabagamba nti mbalekedde mwoyo naye nze temugenda kuddamu kundaba. Era n'abalekera mwoyo, era mwoyo gwe basinza ennaku zino oba gwe bayitamu okugamba nti tukoowoola Yesu. Yali muntu eyalina omubiri oba ennyama, kati olwaleero muzimu. Muhammadi yali muntu eyalabwanga era ng'anyumya n'abantu era nga alya nabo. Bwe yafa n'adda mu bw'omwoyo era ne batandika okumukoowoolanga mu bw'omwoyo. So obw'omwoyo bwe bw'omuzimu mwabuzaabuzibwa bubuzaabuzibwa ti omuntu omulamu y'akola obw'omwoyo oluvannyuma lw'ennyama eno okukoowa ensi oba okunafuwa oba okufa era ennyama eziikibwa. Nti omuntu munno bw'afa adda mu bw'omwoyo mu nnono z'obuwangwa bwaffe gwe tuyita omuzimu. Enzikiriza zonna zisinza mizimu, enzikiriza zonna zisinza myoyo. Wabula kuba kubuzaabuzibwa okulaga nti ggwe bw'oyatula nti muzimu oba n'oyatula nti lubaale myoyo, olwo ne bakulaga nti oli ku sitaani. Giba myoyo egitutuusiza eddoboozi eri omutonzi. Teri muntu ayogera na mutonzi butereevu, teri muntu ayina mubiri, teri muntu atudde mu nnyama ayogera na mutonzi butereevu. Emyoyo gye gyateekebwawo nga egitutuusiza eddoboozi. Ensi si kuleekaana, ensi kutuula ku buliri kumanya ekituufu kye ki, wabula si oli kuva eri kugamba nti amazima gali eno, wabula okuwuliriza ennyo abasomesa ku byobuwangwa n'ennono okuzuula amazima gali ludda wa era amazima gaakwekebwa ludda wa era lwaki byafuuka ebikusike ggwe okukyawa obujjajjaabwo oba okukyawa obuwangwa bwo. Bwe tudda mu bitabo eby'amadiini bigamba nti atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya kubanga amagezi mwe gasookera, ly'ekkubo okummanya kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Omuzadde gw'olabye olwaleero si gwe boogerako, omuzadde gw'olabye olwaleero lwe lujegere okuva ku jjajjaawo azaala jjajjaawo azaala jjajjaawo azaala jjajjaawo okutuuka ku kitaawo gw'olaba olwaleero. Lwe lujegere olutwala emyaka emingi. Omuntu bw'afa tafuuka sitaani, omuntu bw'afa afuuka ekirala. Omuntu omulamu aba alabira kumpi kubanga omuntu omulamu aba alabira mu nnyama.
omuntu bw'afa ennyama emuvaako n'avaako n'akatambaala n'atandika okulaba ebiri ewala. Ba Yesu baali bantu abalina ennyama mwe baali batudde n'omubiri. Ennyama bw'emala okuvaawo oba tugambe nti Yesu yattibwa era n'aziikibwa mu ttaka, ne wayita ennaku mbale n'adda nga alaamira abantu be yayitanga nabo nti mbalekedde mwoyo, kitegeeza nti mugenda kutandika okunkoowoolanga nga temundabako, naye mu bw'omwoyo nja kusigalanga nga mbalaba. Olwaleero mubuzaabuzibwa ludda wa nti olwaleero bw'oziika omuntu wo oba omanyi nti afudde. Eddiini mu kusikangizza waayo yakulaga nti omuntu bw'afa n'ogenda n'olima ekiggya, oyo aba afuuse sitaani, so nga entaana ya Muhammadi esinzibwa. Okitegedde? Entaana zisinzibwa. Entaana zo zibalagibwa nti bali abaakolanga ebyewuunyo be mulina okufukamirako, so nga ne jjajjaawo azaala kitaawo yali muzadde era ng'akumanyi era ng'akwagala. Kiki ekikugaana okugenda okulima ku malaalo ga jjajjaawo era n'olima amalaalo ng'omukoowoola mukaama, kugamba jjajja mbonaabona, kitange mbonaabona, wanzaala n'onteeka ku nsi, naye ensi endya, ensi emmira, ensi ensobedde. Muyige okugendanga okulima ebiggya mwogererenga muli mu mwoyo gwo, kubanga obutalabika mu bw'omwoyo gwaffe buba bulabamu era buba buwuliriza omwoyo gwo kye gukaabira ne kye gulaajanira. Wabula twabuzaabuzibwa ne tufuuka mbuzi. Okulima ebiggya bya bajjajjaabo si kye kitegeeza nti obeera ku sitaani. Ekintu ky'omanyidde ddala nti wano wateekawo maama, wano wateekawo taata, wano wateekawo jjajja, eddiini n'ekugamba nti kikyamu, naye ng'okimanyi nti eddaala eryo, ettaka eryo ly'otuumye oba eddaala ly'osimiintinze ddala wateekamu jjajjaawo omusajja. N'olemu okumanya nti omuntu bw'afa tasaanawo, omuntu bw'afa asigalawo, omuntu bw'afa ennyama y'efa, omwoyo gusigalawo. Ekyokukakasa, ekikakasa, kitammwe bw'alekawo ekibanja ne mukitunda mubonaabona. Obw'omwoyo tebugenda beeraga nga mbadde mulaba nga mulamu. Agenda kudda mu bw'omwoyo atandike okubakuba kubanga mutunze ebibye mubimazeewo. Teri kigaana kukoowoola kitaawo nga yafa n'omuga taata mbonaabona. Eddiini bwe zaalaba ng'abantu tebajja kuwera, zaakugamba nti kitaawo afudde, bamuzinze, bamusibye emikono, bamusibye akaba, omufu tayamba mulamu. Kyokka babuyabuya mmwe mwerabidde, basiba nnyama, omwoyo tebagusiba. Omufu afudde, bamusibye akaba, bamusibye emikono, bamuzinze, yenna talina we yeekyusiza. Kituufu omufu teyeekyusa, kituufu omufu baba bamuzinze, kituufu omufu teyeeyamba. Ab'amadiini ne bakibalaga nga tebakibalagidde mu ango ndala. Anga endala omwoyo si gw'oba osibye, omwoyo guva mu mubiri ogwo kye twandiyise omuzimu, ne gugenda mu byagwo, ne gugenda gye basalira emisango, atazzanga bibi ne yeetaaya mu nsi y'emyoyo. Teri kikugaana kugenda kulima biggya ng'omwoyo gugwogera. Tekyetaaga kwatula, genda olime ebiggya biriko bajjajjaabo, bassengaabo, bakitaabo. Genda olime ebiggya omwoyo gwo gwogere. Gamba nti mwenna abagalamidde wano, be mwaleka ku nsi tubonaabona, tusaba okutulwanirira, naye ennaku nnyingi, amaziga mangi, okubonaabona kungi. Bantu mmwe, bantu b'ensi, omukyala
oba omwami abuuziza ekibuuzo nti omuzimu kye ki? Ekifaananyi kye tukuwadde oba omaze okumanya. Nange nkiddamu nkibuuze, omuzimu kye ki? Omuzimu ye muntu eyafa n'oteeka wali ennyama, omwoyo gwe ne gusigala nga gubalaba era nga gubatunuulidde, ne mukola buli kimu naye ng'omwoyo gubalaba. N'okeera ku makya n'oloota omuntu ng'ajjidde mu kkanzu enjeru oba jjajjaawo nga wali omumanyi n'abaako ebintu by'akugamba. Omuzimu gulina obubonero. Omuzimu, okumanya nti muzimu, otandika okuloota ente oba nga ziri mu bibinja, egyo mizimu. N'oloota ente ng'ekugoba, ogwo muzimu. N'oloota ente nga nsibe, ogwo muzimu. Ako kamu ku bubonero obwo. Akabonero akookubiri, omuzimu gukusannyalaza ne weebikka nga tobuguma, so ng'ate ne Mukasa akikola. Naye okusannyalaza kwa Mukasa, empewo oba ogiwulira munda mu lubuto oba mu magumba munda. Empewo y'omuzimu eba ekufuuwa nga bw'onoobeera mu budde bw'obutiti n'owulira empewo ng'ekufuuwa omubiri era n'oyiwa n'olutiko. Okumanya nti muzimu kwe kubeera awo ne weesisiwala olutiko ne lukuyiwa, ogwo guba muzimu nga muli mwenna. Omuzimu oyinza okuba mu lusuku olulagala ne lukoonoka naye nga lubadde terunnaba kukaddiwa, ogwo guba muzimu. Era awo oli wa ddembe okufukamira n'ogaa nti sikutegedde naye ntegedde nti oli muzimu, naye sitegedde ggwani. Era awo osobola okulajanirawo ebintu byo nti mbonaabona Mukama wange, nkusaba kino na kino na kino na kino. Omuzimu kye ki? Omuzimu gusobola okukulumya omutwe naye ng'omutwe gukulumira mu liiso limu era nga mwe gusimbye, ogwo muzimu. Omuzimu gulumisa omugongo, abamu ne mulowooza tutuluddewo okwegatta. Okitegedde? Okulwawo okwegatta kulumisa omugongo. Abasajja baluma omugongo n'abakazi baluma omugongo. Abamu bagamba tigaba mazzi nga ge mangi ku mugongo gw'omukazi. Ekyo ekituntundu weekiri. Ekituntundu ky'omuzimu okukulumya omugongo, buli lw'oba osituka oba owulira omugongo gulinga ogw'omukadde, omuzimu ogwo guba gukubanja omuggo. Era omuzimu gukutulira ddala omugongo, era bw'ogenda okula muzimu gusalawo ne gukutula amabega. Ekitundutundu ky'omuzimu ekirala, omuzimu gukuba amasannyalaze n'otuula n'owulira ng'osanyaladde, so nga ne kiwanuka naye asannyalaza omuntu, wabula amasannyalaze g'omuzimu maawufu. Omuzimu kye ki? Omuzimu kye kintu ekireeta obubonero singa obeera otudde wamu n'ogenda okusituka n'owulira ng'ennyingo zibwatuka. Tugambe olukokola, mu lukokola mubwatuka, oba mu mabega mubwatuka, oba omukono gubwatuka, amagumba ne gabwatuka omulundi gumu, ogwo muzimu. Okitegedde? Omuzimu mu bitundutundu eby'omubiri gulina obubonero obuwerako. Omuzimu, okumanya nti muzimu, omukyala bw'aba anaatera okutuuka mu nsonga alumizibwa mu lubuto munda, ogwo guba muzimu nga gumubanja. Era abakyala abamu batera okufuna embeera eyo, abamu okuzaala kwabwe kutera okuba okuzibu. Omuzimu kye kintu nga kikubanja, nga kikubanja n'ofumbirwa omusajja ekkubo ne libula, ogwo muzimu. Omuzimu ofumbirwa omusajja n'obeera nga tomwagala, wabula bw'avaawo ng'ofuna essanyu, bw'akomawo ng'onyiiga omulundi gumu, ogwo muzimu. Jjajjaawo oyo oba ssengawo oyo gy'abeera yaggwa abeera talimwako, oba si ekyo nga yalonda ggwe ng'akubanja okumwambaza olubugo oba ekikooyi oba ekibbo n'akambe. Omusajja bw'adda ewaka embeera ekyuka n'ofuna embeera y'obusungu, bw'agenda n'odda mu mbeera n'onyumya bulungi ne banneyiba. Omuzimu kye kintu
ekikubeezaawo awo n'omera envi mu mutwe ez'amatalaga, so ng'ate waliwo abantu abamera envi ez'amukasa. Okugeza osobola okumera envi mu maaso g'ekyenyi waggulu, envi nga 4 oba oluvi lumu. Envi z'omuzimu zeesuulasuula mu mutwe ebitundutundu eby'enjawulo, ng'omanya nti oliko omuzimu, naye omuzimu ogwo jjajjaawo yafa mukadde nnyo. Okitegedde? Omuzimu gulina obubonero obuwerako. Omuzimu okumanya nti guno muzimu kwe kwebaka ku buliri, ekintu ne kijja ne kikukwatira ku buliri, n'olaajana ggwe ng'omanyi by'olaajana babiwulira naye nga tebabiwulira, nga n'asuze naawe tawulira. N'okuba enduulu n'oleekaana naye ng'ekintu kikutte, kikugudde mu mireekaano ne kikunywereza ku buliri nga tosobola kweyamba, ogwo muzimu. Okitegedde? Omuzimu kye kintu ekikulumba bw'oba weebase mu buliri ne weebikka bulanketi naye nga tobuguma. Omuzimu nga gwakubanjizza olubugo oba ekibbo n'akambe, babeera bakulongoosa buli budde. Ozaalira ku biso. Omuntu gwe balongoosaamu omwana aba n'ebbanja eryakambe, akambe akaganda jjajjaawo ke yabanga nako oba ke yawaasanga oba ke yakozesanga. Buli muntu gwe balongoosa yenna nga bakusala ng'ozaalira ku biso oba obanjibwa akambe ka jjajjaawo. Kyokka akambe ako tekatambula kamu. Akambe ako kabeera mu kibbo, kitegeeza nti bakubanja ekibbo n'akambe n'olubugo, kuba tojja kuwaayo kambe kokka, kulina okugenderako olubugo kubanga guba gukubanja omalewo empewo oba obutiti obuliwo mu jjajjaawo oyo omuzimu ogukubanjibwa. Omuzimu guleeta akabonero gwe n'ofuna ekifuba okuzitowa, era omuzimu guleeta akabonero gwe n'ofuna mu kibegaabega n'owulira nga waliwo ekikutuddemu. Omuzimu gulumya emikono, era abamu abakadde bw'amala okukaddewa ng'emyaka gimuyiseeko atandika oggiyita emiziga, era n'osanga omuntu mu myaka nga giwanvuyeeko ng'ayambala obukomo obuddugavu. Obukomo obuddugavu obwo bubeera bwa muzimu. Omuzimu gukuviirako obutafuna lubuto singa omusajja gw'obeera weegasse naye omuzimu tegumusiimye, ogwo guba muzimu. Byonna bye twogerako tebireetebwa misambwa, byonna bye twogeddeko giba mizimu. Omuzimu kye kintu ekikugaana okuzaala n'obulirwa ddala omwana, kyokka ng'oli mu maka g'omusajja ogamazeemu emyaka 4 n'obulwa omwana, naye ng'omusajja gwe wasooka okwagala wamuzaalirayo akaana, naye n'obeera n'omusajja gw'ozzeemu okufuna tugambe oli yakulema n'omala naye emyaka 4 omwana n'abula, guba muzimu. Amaka ago g'omazeemu emyaka 3 oba 2 oba 4 nga tofuna lubuto, naye nga wazaalako ddewo omusajja omulala, ebiseera ebisinga obungi oyo omusajja oba omumalira biseera n'okulya ssente ze ez'obwereere, n'okuba nti awo obuddami obubudami amaka galituuka ne gafa, era oyo tababbaawo. Era singa owaliriza oba n'onywa ku ddagala n'okola ki, be bantu b'osanga ng'afunye olubuto n'azaala omwana n'atamukuza. Oyinza okukozesa eddagala ne liseseetula omuzimu n'ofuna olubuto, n'oyongera n'okozesa eddagala ng'abasawo abamu bamala gagaba ddagala, n'ozaala omwana n'aba ng'atuuka mu siniya 6 n'afuna akabenje, oba n'agwa mu mazzi, oba n'alumwa omusota, oba n'alumwa embwa, mu biseera muwandi mwetaagidde, ali mu siniya ya 2, siniya ya 3, siniya ya 4, tubalabyeko ng'alina omwana we mukulu naye ng'alina omuga kati k'ekibiriiti n'ajja afiira mu myaka mwasinga omwagalira, ogwo guba muzimu. Okitegedde? Omuzimu gulumya emikono, omuzimu guzimbya amagulu. Kyokka tulina ekituntundu ky'omusambwa ekizimbya amagulu, ekituntundu ekyo kiba kya Kabaka Ndawula. Era tulina ekituntundu ekiviirako omuntu okulwala enjovu, kiba kya Kabaka Ndawula. Mu katundutundu ako baba bayise ne Kabaka Bulamu, omuntu w'alwalira enjovu.
ekitundutundu ekivaako ebigere okwatika enkyakya nga ziringa emiryango kitundutundu kya Kabaka Ndawula. Kyokka ebigere okuggyako olukyakya olutaggwaako ogwo guba muzimu, nga ne bw'okuuta olukyakya olwo teruggwaako okuguba muzimu. Mbagambye bwe nti ebigere biba n'enkyakya, waliwo enkyakya ze tuyita amaga nga ngazi, ekigere ne kyatikira ddala ne guba ng'omulyango, oyo aba Kabaka Ndawula. Kyokka obukyakya obungi nga ne bw'obukuuta enkeera obusangawo ogwo guba muzimu. Omuzimu guzimbya amagulu, omuzimu guzimbya ebigere. Ebigere okuzimba wabaawo engatto jjajjaawo gy'akubanja, naye ng'ekibuga kyakutwala nnyo, wasoma nnyo, oli wa luzungu nnyo, oluusi oli mulago gw'eddokita, oluusi okola mu woofiisi gwa akawuntanti, oluusi okola mu bbanka. Wamma ng'ebyemizimu ebya lubaale eby'ennono tewabimanya, bakkuliza mu ddiini. N'ojja obeera ng'engatto z'oyambala jjajjaawo talabamu ngatto ye. Jjajjaawo n'asalawo n'akuleetera akabonero ak'okuzimba ebigere ne bizimbira ddala. Omuzimu guzimbya amagulu, okitegedde? Amagulu ne gazimba. Bwe babeera baami obeera obanjibwa emikalabanda. Omwami ne bw'alikola ssente n'agaggawala n'abeera mugaggafugge, waliwo obulwadde bw'atasobola kujjanjaba nga bwo busukka ku malwaliro ag'ekizungu, ng'okuzimba ebigere, okuzimba amagulu. Malwaliro nno ne balyoka bakugamba tibyambaze nga sitookisi, obuwuka bulabika bwabirya. Naye nga muzimu jjajjaawo akutuddemu bulijjo akuwa ssente, yayina ng'emikalabanda gye naye nga tobimanyi. Amaka g'omuntu gandibaddemu engatto y'omikalabanda, amaka g'omuntu gandibaddemu ensaamu. Ensaamu eviirako omuntu okulumwa omukono, era ogwo muzimu. Omukono ne guba nga gukulumye watali nsonga, nga ne bw'ogutwala mu ddwaliro tebalaba bulwadde. Ensaamu ekikola kyokka era guba muzimu. Omuntu alumwa omukono naye ng'omukono gumuluma mu kusimbukira mu kibegaabega waggulu, guba muzimu. Ekyo kiba kifundikwa. Okitegedde? Omukono gukuluma ne bw'oguwuba owulira gukuluma, naye ne bw'ogenda mu ddwaliro tebalaba bulwadde bwagwo. Naye ng'omukono mukuluma gusimbuka mu kibegaabega waggulu wakati w'ensingo n'ekibegaabega. Ekyo kiba kifundikwa, nga bakubanja ekifundikwa. Wamma ebikwata ku muzimu bingi. Omuzimu gukwasa omuntu ku ttama nga tategedde. Omuzimu gukwasa omuntu ku ttama nga tategedde. Okugeza, oyinza okuwasa omukazi n'omuteeka ewaka naye nga buli lwodda nga ne bw'omuleetera ebirungi byonna by'akusaba, ogenda okwekanga, ogenda omugwikiriza ng'atadde ebibatu by'engalo ku ttama. Okitegedde? Emizimu girina obubonero bungi. Emizimu bw'oba weebase mu buliri, oyinza okuwulira oluggi nga lulinga olw'eggula, n'ogenda n'olukeberako nga lusibe, ogwo guba muzimu. Omuzimu gusobola okuleetera eddirisa kw'osula, n'owulira eddirisa nga likoona bwe tto, n'otunulayo n'otawulira kikoona, n'ozzaawo omutwe n'owulira eddirisa nga lira kakka, ogwo guba muzimu. Obeera n'omuzimu ogubeera gujja ne gukulabako ne guddayo. Okugeza, abantu abafiirwa bannyaabwe, okitegedde? Oluusi maama nga yabaleka muli bato. Omuzimu ogwo tegutereerayo. Omuzimu ogwo buli kiro ogenda okwebaka ajja n'akulabako, n'atwala akaseera ng'atuddewo, n'amala n'addayo mu ntaanaaye. Abantu abafiira bannyaabwe bafuna nnyo obubonero obwo kubanga maama tatuula ku baana be yaleka, buli budde aba abalambulako. Omuntu eyeebaka ku buliri n'owulira eddirisa kw'osula nga ligira kaka oba ne ligira tto, guba muzimu. Ebiseera ebisinga obaako omuzimu nga bwe yali ng'akyali mulamu yali akwagala nnyo, nga yali akwagala nnyo. Oluusi yali taata nga takulyako kintu, oluusi yali jjajjaawo nga ye yakkuza. Okitegedde? Emizimu egimu si mibi, wabula egimu giba gizze kutulabako ekitali kibi era nga teguzze mu bubi. Maama bw'afa
n'abaleka ng'emyaka gikyali mito, maama tatereerayo. Buli budde maama abajja. Kyokka olw'okuba muzimu mwoyo mwereere tasobola kugula sitaapuli, naye ye aggulawo mu ngeri wabula olw'okuba ng'eddirisa liba ssibe akozesa amaanyi mangi kwe kuwulira oluggi nga lwekaaka. Ogwo guba muzimu. Oyinza okuba oli ku buliri ne weekanga oba ne weesisiwala, ogwo guba muzimu. Okwesisiwala n'ovaako enviiri ku mutwe n'owulira nga zikuvuddeko, ogwo muzimu. Okwekanga n'okugugumuka, ogwo muzimu. Okitegedde? Omuzimu kye ki? Okuloota ng'otambula ne mukulu wo, ogwo muzimu. Okuloota omuntu nga mukadde nnyo oba nga musajja mukadde nnyo ng'ali mu kkanzu aliko n'envi, ogwo muzimu, si musambwa. Okuloota omukazi nga mukadde najja ng'ajja asimba akaggo oba nga yeetisse omugugu, ogwo muzimu. Okitegedde? Omuzimu kye ki? Bw'olootanga endagala oba ng'osala endagala oba nga weetisse ekinywa ky'endagala, ogwo muzimu, gwe gukulaga obubonero obwo. Ebiseera ebisinga obungi muyina okwegendereza ennyo ebintu bino okuwona okulimbwalimbwa. Singa oloota ebirooto ebimu ku ebyo suwaddira oba olina kumanya nti ogwo muzimu. Abakazi okulumwa mu ndera n'okulumwa mu biwato oba mu kisekeseke ky'ekiwato n'okulumwa mu ndera guba muzimu nga gukubanja olwesibyo lwagwo, kubanga guba gwesibanga ne gunywera olwesibyo. Olwesibyo lwe lubugo olukwasibwa nga lusibiddwako omusipi, lwe lubugo. Abakazi okulumwa mu ndera n'abakazi okulumwa mu bisekeseke oba mu biwato guba muzimu. Okitegedde? Omuzimu gulina obubonero bungiko. Omuzimu, okutegeera nti muzimu kwe kuloota embuzi oluusi nga nzirugavu oba ng'erina akabala mu mutwe. Omuzimu guba gukubanja embuzi yaagwo. Okitegedde? Kati eyabuuzizza ku muzimu ti omuzimu kye ki? Omuzimu kye kintu ekiva mu muntu avudde mu bw'omubiri. Twakusoosereza ku byafaayo by'aba Yesu nti Yesu yali muntu ng'anyumya bulungi n'abantu. Muhammadi yali muntu ng'anyumya bulungi n'abantu. Olw'okuba nti bo mu mawanga ago kye baayita nti abantu abo baali bakulembeze ba ddiini oba nga balinako bye bakulembera mu by'eddiini oba okubeera n'abantu be bayita nabo nga bakola ebyewuunyo, bwe bafa baasigala bakuwoola emyoyo gyabwe nga basuubira nti bajja beeyimirira, ekitaali kikyamu. Omuntu bw'afa omwoyo gwe guba gutambula nnyo okusinga bw'abadde nga mulamu, era guba gulaba nnyo era guba gulengerera wala okusinga bw'abadde nga mulamu. Gyali myoyo egyatutuusizanga amaloboozi ewa Mukama Katonda. Teri muntu mulamu ayogera na Katonda butereevu. Abantu ne bwe balisaba ne basula mu makyaki, abantu ne bwe balisaala esswala n'ebyenyi ne bizimba sigida ne zibanga obummonde, teri ddoboozi lya muntu lirituuka wa Mukama Katonda. Ofukamira mu kyaki n'ofukamira mu muzikiti n'osaala esswala zonna okuzimalayo, n'osoma essaala mu madiini ag'abaminsani okugamalayo, naye wali weebuuzizzaako nti kintu kyekyo ekitatya Katonda. Bw'oba oloota ebirooto eby'entiisa, oloota abasirikale bakugoba, oloota ogwa mu binnya, oloota bbi, oloota embizzi, oloota abaana abato, oloota abakazi abali obwereere, oloota okwegatta, naye ng'oli musabi, naye ng'ebintu ebyo tebiva ku mutwe gwo. Wali otuddeko awo ne weebuuza nti mwoyo ki oba kintu kyekyo ekitatya Katonda? Ddayo ku bitabo. Atalitya kitaawe ne nnyina talimanya, kubanga lye kkubo. Kanootinge, kitaawo ne nnyoko lye kkubo okummanya nze Mukama Katonda. Kitaawo ne nnyoko kaddemu emirundi 3. Kitaawo ne nnyoko lye kkubo okummanya, kyokka gw'ozaaliddwa bakututte mu kyaki. Naye ng'eka okuza owulira ti jjajjaawo
yayina kasubi, mwayina embuga, mwayina ekiggwa. Amakulu g'ekiggwa oba amakulu g'essabo byabanga ssabiro omwakuŋŋaaniranga emyoyo tuziyite zimalayika nga be bapuliida baffe. Emyoyo girimu tayipusi. Tulina emyoyo egitudde mu abo abaali abantu, tulina emyoyo egitudde mu egyo emisambwa egitudde mu katundutundu ak'obuzaale, tulina emyoyo egitudde mu kitundutundu ekyebwemisambwa egy'olubereberye egyava mu mutonzi obutereevu. Eddoboozi gye tusaba oba okulajana kwaffe kusooka wa? Okulajana kwaffe kusooka mu bantu bannaffe be baafuuka emyoyo oba emizimu. Bantu bannaffe emyoyo be basobola okusisinkana emisambwa ne boogera nagyo, emisambwa ne gituusa alipoota eri Mukama Katonda. Kankiddemu nga nkigonzaamu kuba bwe twogera mu bw'emizimu abamu abakulidde mu madiini mulaba ng'ekivve. Omuntu bw'afukamira eddoboozi ligenda mu bw'emyoyo egyo egyaliko bantu banno. Emyoyo kuba jjo omuntu bw'afa asingawo ku maanyi bw'abadde nga mulamu. Eddoboozi ly'okusaba kwo ligenda eri emyoyo egyo abaali bantu banno. Emyoyo egyo egy'abo abaali bantu banno ne gitwala alipoota oba okusaba kwo eri zimalayika. Okitegedde? Ez'ekituntundu ekyokubiri. Zimalayika ez'ekituntundu ekyokubiri ne zoogera ne zimalayika ezitudde mu bwattonda. Mu bwattonda ze zimalayika entonde obutonzi. Kubanga tulaba tulina malayika entonde Katonda ze yatonda zimulamulireko ensi. Malayika entonde ne zaawuliza obuyinza ku abo abaazaalibwa omukazi, gy'emisambwa gy'okubiri. Owulira nti Mukasa baamuzaala, Kiwanuka baamuzaala, Musisi baamuzaala, Kibuuka baamuzaala, Ndawula baamuzaala. Emyoyo giri egitudde mu bwattonda emitonde obutonzi egitali mizaale gye gyayawuliza ku myoyo ku bantu abookubiri abaazaalwa ekikazi. Olubereberye ng'abantu tebannatandika kusamira, waaliwo abantu ab'amaanyi nga n'abamu ku bo baabula bubuzi, omwabanga ba Kawumpuli, omwabanga ba Mukasa, abamu abataaziikwako nga baabula bubuzi. Kye kitundutundu ekyokubiri. Kye kitundutundu ekijjayo ba Yesu. Yesu si mutonde butonzi, Muhammad si mutonde butonzi, Muhammad muzaale, Yesu muzaale, gy'emisambwa egitudde mu kitundutundu ekyokubiri. Muhammad yaweebwa obuyinza okuva mu malayika entonde obutonzi. Yesu yagabana obuyinza okuva mu malayika entonde obutonzi, era mu byafaayo bya Yesu Katonda yatuma malayika Gabulyeri. Malayika Gabulyeri yatumwa agenda agamba omukyala Maliyamu nti ogenda kubeera olubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu. Era Maliyamu n'afuna olubuto nga lwa mwana, era n'aluzaala, era n'ayita mu kasolo ng'abalala. Yesu muzaale, Muhammad muzaale, gwe mwaliriro gw'emisambwa egyazaalwa omukyala. Kyokka tulina emisambwa egy'olubereberye egitali mizaale nga jjo mitonde butonzi. Omwava emisambwa egy'emirundi ebiri mwe tulaba Sitaani, kubanga olubereberye Mukama Katonda yasooka kutonda malayika ezaamujeemera ne ziba Sitaani. Mu katundu k'obuwangwa n'ennono tukirabanga Muwanga olubereberye yajja ne malayika ezitudde mu kitundutundu eky'obuyambi nga ge mayembe ne gamujeemera, olwaleero ge tulaba nga kifaalu. N'addayo n'aleeta amayembe aganaawuliziganyanga naye. Mu kitundutundu ky'amadiini baga nti Katonda yatonda malayika ezaasooka ne zimujeemera. Mu madiini gagamba nti n'addamu n'atonda malayika endala ezirina okumuwuliriza n'omuweereza. So malayika embereberye ezaamujeemera teyazitta, zaasigalawo nga kinaabanga kigezo eri abatonde. Okitegedde? Kabonero ki? Nti ebyensi tebijja kubanga byakumukeeka, bijja kubangamu okusoomoozebwa n'okusanga emyoyo egikubuzaabuza egikujja ku mulamwa oyo
gwe tuyita sitaani. Mu lubaale bwe tufukamira tusaba, kyayiba jjajja ayi kabaka bulamu, nkusaba onzigirewo emyoyo emibi, emissi, emirogo, egimbuzaabuza, eginzija ku mulamwa, egitali gya kika kyange. Saba ogisibire wala, saba ogintikkuleko. Nkusaba onteere emyoyo gy'abajjajjange emizadde, emirungi, emiwabuzi, egyatambulanga naawe mu nsonga. So mu nsi tukkiriza nti emyoyo emibi weegiri, tukkiriza nti waliwo n'emyoyo emirungi. Mu madiini googera ku myoyo emibi, googera ku myoyo emirungi. Mu buwangwa n'ennono oba mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono twogera ku myoyo emibi ne twogera ku myoyo emirungi. Abaffe kiki ekyatulema okwawula? Ekyatulema okwawula nti abaatusooka baatuteekako amagezi mangi ne batubuzaabuliza kumu nti olwaleero osanga omuntu omukulu nga yabulwa amagezi agagoba enswera ku bbi, okumanya ti nnina kudda waffe okuzuukusa ebyaffe ebyasaanyizibwawo ku luli ng'omuzungu azze wano. N'osanga omuntu omukulu ow'envi, n'osanga omuntu omukulu alina masters, n'osanga omuntu omukulu profesa, n'osanga abayivu naye nga tebalinaamu mpeke egamba nti kituufu omuntu eka wamubanja. N'osanga omugagga eyasoma ng'alina diguli nga profesa nga ssente zimuyitaba n'alowooza nti ssente ge maanyi g'obwakatonda, ne yeeyagala ne ssente n'aba nga tayagala kumanya. Oluzaalo lwonna nga bw'aluzadde abaana ne bagaana okusoma. Abamu ne basoma nga baana b'abagagga naye nga bali Bulaaya ku byeyo nga balya bisiyaga, ne babulwa amagezi mu nsi. Olw'okuba kitaabwe alina ssente, ennyonyi ne bazirinnya, naye nga bw'osanga bye bakola ebweru nga bakola bya buseegu byereere. Abaana okweyagala ab'ekikula ekimu bannayuganda bangi, naddala abaana bakulidde mu byejo, abaana bakulidde mu ssente. Kitaawe ssente weeziri n'agenda e Bulaaya n'atandika okukola obufumbo obw'ekikula ekimu. Abaana b'abagagga mwakalaba omu. Omugagga n'aleka abaana nga bisassalala, wabula ng'omugagga yalowooza nti kaafunye ssente, kirabika ssente ge maanyi g'ensi, ssente ge maanyi g'obwakatonda. Era omugagga n'abulwa amagezi agagoba enswera ku bbi, n'asanga ekifo nga bakifukamiramu nga kirimu emisambwa. Nannyini ttaka n'akimuguza n'aleeta tulakita n'akirimawo. Omugagga n'abulwa amagezi agagoba enswera ku bbi okumanya nti nze nga nze emirembe gikomye ku nze, naye ezzadde lyendesse ndirekedde ekikolimo. Osanga omwana nga yali mwana wa mugagga nga ssente zibayitaba mu famire, olwaleero ng'ayenga nfuufu, olwaleero nga mulalu, olwaleero nga tategeera, olwaleero ng'asiba baalansi, olwaleero ng'alya bisiyaga, olwaleero ng'atambulira ku bufumbo bw'ekikula ekimu. Naye nga famire yaabwe baali bagagga, naye olw'okuba taata yali musiru, taata alina n'ekifo kye yalimamu oluggya naye nga kyabangamu byoto. Olw'okuba ssente zaabangawo, taata yalagira tulakita ejje basendewo ebyoto ebyo okubadde kufukamira bannakyalo. Ensi si kuleekaana, ensi kutuula kulowooza. Tukkiriza nti emyoyo weegiri, era ebitabo ebimu eby'abazungu byogera ku myoyo kubanga bakimanyi ti emyoyo weegiri, era bakkiriza ti emyoyo weegiri. Ekyokulabirako, omuzungu singa ajja muno oba Omujapaani oba Omuchina ng'alina ewantu wayagala okuteeka ekkolero, najja akizuula nga waliwo ensi y'emisambwa oba waliwo obutalabika oba abantu bafukamirawo naye nga yaguzeewo, Omuchina tasobola kusendawo kifo ekyo nga tamaze kuddako waabwe. Amala kudda waabwe era mugenda okulaba ebifo bingi nnyo Abachina baguzeewo oba abazungu bagenda kuyisaawo oluguudo. Ebifo bingi nnyo bye mulaba ebiyimirira ne bwe ziba nguudo, waliwo ebifo bye baleka ne balima mu maaso ne batwala oluguudo mu maaso naye nga waliwo akasaalu nga kko tebakalima. Wabula abazungu abo oba Abachina oluvannyuma lw'okudda ewaabwe emyezi egiwera ng'ebiri bw'agenda okudda ng'oluguudo aluyisaawo. Kabonero kyako, kabonero akakulaga ggwe munnansi nti bali baakusinga okumanya era bagezi. Okitegedde? Kale nno ebintu bwe biti mugende nga mubyekkaanya. Njagala okusabira abantu abaliko emizimu, abantu abatuukako
obwetaavu bwe butyo oba ebibonyobonyo bwe bityo omutwe ne gukuluma naye ne gukusimba mu liiso limu ne lituuka okujja mu maziga. Obubonero obulala bwe ndesseeyo, omuntu aliko omuzimu abeera ayayuuya nnyo buli budde, naddala singa wabeerawo emboozi etazze mu bulamu bwe. Omuntu ayayuuye ennyo oba omuntu eyayamula ennyo, kamu ku kabonero akalaga nti omuzimu muli nagwo oli nagwo mu budde obwo w'oyimiriridde. Okugeza, abooluganda basobola okuba bateesa okutunda ettaka ly'egindi. Ekyo kireetera omu ku mmwe okutandika okweyayamulira okumukumu. Singa muba mwogera ebitajja oba singa wuuli wabaawo eddagala essimbewo, otandika okutabuka ne weeyayamulira kumukumu. Okweyayamula kwa mizimu, okumeketa amannyo kwa mizimu, wabula okumeketa amannyo kuyina katundutundu akalala nga katudde mu kabaka bulamu. Okitegedde? Naye ng'ebiseera ebisinga okumeketa amannyo kwa mizimu. Okitegedde? Omuzimu gulina obubonero obulala. Omuzimu guleeta emmese n'ekkakata ebigere, ng'omuzimu gukubikira nti abamu ku mmwe abooluganda tuyinako agenda okujja otukyalira. Era emmese bwe kkeketa ebigere ne wayitawo wiikisi nga 3 genda okulya nti muganda wo emmotoka emutomedde oba yalwadde mangu mangu yafudde. Akabonero k'emmese okkeketa ebigere kabonero ka mizimu butereevu, era emizimu gikayitiramu nnyo okulaga obuzibu bw'ogenda okusanga. Egyo gyonna mizimu. Okitegedde? Kansubire nti eyabuuzizza ku muzimu otegedde bulungi, wabula nsaba Katonda wa bajjajjaffe liiso ddene oyo Namugereka Kiwa Mirembe, kabaka w'ensi eno, kabaka bulamu, ssezimu omukulu, era atukwatirako mu nsonga y'emizimu wamu ne maama Nabitaka, aye maama Nabinene, atukwasizeeko buli omu waali, kubanga buli omu yeewunaganya yekka, buli omu atambula ayogera yekka mu kkubo olw'embeera omusobera. Buli omu yeebuuza ntandikirewa, buli omu yeebuuza nti bwe bubanga bwe bubonero Omulangira bw'ayogeddeko ani anaantaasa. Awo nno kye mba nsaba abaana abalongo babakwatireko bantu mmwe, babalwanirire bantu mmwe, babalongooseze obwongo mufune okumanya n'okutegeera. Abantu muzuukuke mutereeze eby'ennono. Ayi Kabaka taata, nannyini buyinza, maama Nabinene, omukyala omuzadde, omukyala omukulu, Naalongo omukulu, maama Nattimba, abakyala abazadde, tusaba okutweyimirira, okutukwatirangako, okukwatira ku bazzukulu bammwe ab'ensi, naye ensi yonna ebonaabona. Abantu b'ensi babonaabona, omuddugavu abonaabona, tuduulirwa, tusekererwa bali abeeru nti tetutegeera, tulinga nkima. Ayi lubaale wattu, ayi bajjajja baffe, mutukwatireko tusituke nate. Si ffe twasobya ku luli bakama baffe, tetusobyangako baali bajjajjaffe abaatutunda, baali bajjajjaffe abaatusooka, baali bajjajjaffe abaawaya ebyobugagga byaffe, baali bajjajjaffe abeegula, naye nga nabo oluusi tebaalina kumanya kumala kuba okusasira n'okusonyiwa erifa abaana ba leero, kuba okusasira n'okusonyiwa. Ayi lubaale, ayi bajjajjaffe, ayi emisambwa gyonna, ekinyiizo kireme kulanda, tumusango guleme kulanda okutuuka ku ffe Bassaalumanya, waddewo ekisonyiwo. Tusonyiibwe bajjajja, tetwamanya byaliwo mu kusooka. Kuba okusasira n'okusonyiwa tuli baana bwana abataamanya byaliwo mu kusooka. Bo babanga abaasooka baabanyiiza, baabasuubiza, tebaatuukiriza. Bakama baffe bajjajjaffe, kuba okusasira n'okusonyiwa eri omwana yenna, eri omwana yenna ow'omuddugavu, ku lw'ennono zaffe ez'omwana w'omuddugavu, ku lw'abaana b'obulenzi n'ab'obuwala, ku lw'abaana abazaalwa, ku lw'abaana abavubuka, ku lw'abantu abakulu, ku lw'abakadde, abaami n'abakyala. Ayi bajjajja bakama bange, kuba okusasira n'okusonyiwa, bw'oba obweyimiriza eri ensi eno, bw'oba obweyimiriza eri omuntu asobeddwa, bw'oba obweyimiriza eri omuntu gwe bisobedde, bw'oba obweyimiriza eri omuntu ayita mu bugigi, ayita mu kubonaabona, atalina mwasirizi, atasasulwa, atakola, atudde obutuuzi, naye ng'ate bajjajja mubanja era nga mukimanyi lwaki tafuna. Kuba okusasira n'okusonyiwa jjajja bwe guba musango, mwana gwe apuliriza, mwana gwe obanga musango, gwe mwana gwe oba olina omusango tewamanya byaliwo mu kusooka, kubanga baasooka baasobya. Kuba okusaasirwa n'okusonyiibwa kuba tetwabimanya. Okusobya kwonna n'okusuula ebyaffe
n'okubizza emmanju n'okubisaanyaawo tukina kye tumanyi. Okusasira n'okusonyiwa tukole nga zijja, tukole nga zirabako, tufune obusobozi, tusasulwe. Bakama baffe batuwe, mwana ggwe mukama wo akusasule, mwana ggwe toyina kubanja nga lubaale waali, jjajja akubangize. Oyo akunyooma jjajja amukwateko, eyatakusasula jjajja amukwateko, oyo guwula n'atakuwa jjajja amukwateko, kuba okusasira n'okusonyiwa. Bonna abaana ba leero jjajja tebaaliwo ku mirembe giri, abaana bano bonna bajjo. Mwana ggwe oli wajjo, mwana ggwe tewaliiwo, byonna ebyaliwo tolina ky'omanyi. Okusasira n'okusonyiwa jjajja, abaana bano bawe obusobozi, bawe obukozi, bawe okusasulwa, bawe ensimbi okuvaamu ebyo ebyamagero, n'ensimbi ziveemu ez'ensibo, ziveemu ebyamakulu, ziveemu ebyensibo nga bajjajjaabo bwe baabirina. Ayi lubaale wattu, ayi kabaka, mukama wange, abazzukulu bano bawe obulamu, bawe okumanya n'okutegeera, bateerewo ekkubo we litabadde, baggirewo ekizikiza mu kkubo lyabwe mu bulamu bwabwe, obaddizeewo ekitangaala ng'otudde mu bbala eriddugavu n'eryeru mu katundutundu ak'omulongo Kizza. Ayi kabaka, mwesinzidde okukoowoola, nkusaba otulire ddala mu bwa Kizza ng'oyita n'omulongo Mayanja, ayanjuluze ayanje ensonga z'abazzukulu ab'ensi, baana b'obulenzi n'ab'obuwala babonaabona. Nkoowoleddeko omulongo Magobwe, ozingulule amakata gonna ge wazinga eri ensi eno, oggyewo ekikolimo kyonna ekiriwo mu nsi eno, kubanga bonna abaana batambulira mu kikolimo ekyabali abaatusooka abaawaayo ensi ne bagitunda eri abazungu. Tuli baana ba leero, tetulina kye tumanyi. Jjajja yamba omwana w'ono, jjajja kwatira ku mwana wo n'awuliriza ebigambo bino olwaleero. Jjajja mukama wange omusaasire, jjajja mukama wange mulwanirire, jjajja mukama wange muyise mbalabe mu bugigi, muyise bantu ababi. Bakola, abaana bano bakola naye tebasiibibwa, bakola naye tebasasulwa ekyo kijja muntu oyo, bakola naye teziwera, bakola naye ebisuubizo byonna tebabituukiriza. Ebirooto, buli omu, omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala alina by'ayagala okutuukako, okuzimba, okufuna poloti, okufuna emmotoka, okufuna pikipiki, okufuna omulimu, okufuna obufumbo, okufuna ezzadde. Ne bangi tebafunye ezzadde, bangi tebafunye bufumbo, bangi emirimu gigaanye, bangi bakola naye tebasasulwa, bangi bajolongebwa, bangi bayisibwamu amaaso. Jjajja mukama wange kyetwali tetukimanyi, omwana wo n'atudde wano kyera takimanyi, omusango gwe yazza tagumanyi, alabirawo ng'abonaabona. Jjajja sumulula saasira, jjajja sumulula saasira, sumulula saasira. Ekitiibwa kidde gy'oli, ayi mukama waffe kabaka bulamu, maama Naminene ne bamaama bonna, ayi kabaka ndawula jjajjaffe Mukasa nannyini mukisa, jjajjaffe Bamuyana nannyini kutuza ssente ddiiru, mukama wange ssebo Ssaalongo, ayi jjajjaffe Kawumpuli, ayi jjajjaffe Muleeguza, leegululawo embeera engeri ku muzzukulu w'ono n'abaana bonna mu nsi n'ab'obulenzi n'ab'obuwala abatalina kibamanyi. Basaalumanya ng'emisango baasanga misange, abaabasooka baayokya amasabu, baasuula ebyammwe, baafugika ebyammwe, baasiba lubaale, beegaana lubaale, lubaale n'afuuka ekyesittazo. Saasira ayi kabaka, sonyiwa ayi kabaka, omwana waawulirize alina olwaleero luno mu ssaawa zino. Saasira, sonyiwa, saasira kabaka, osiima busiimi, mukama waffe Sseggwanga Musota Kyukyumagulu Nnyondo, Ssebunnya bwa Musota Kamunyese byama, mukama waffe saasira, sonyiwa, kuba okusasira n'okusonyiwa. Basonyiwe, 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 sonyiwa mukama waffe. Abaasooka baali tebamanyi kye bakola, sonyiwa abaleero beewaddeyo okutegeera n'okutuukiriza, bawe obusobozi. W'omwana onaawuliriza olwaleero obusobozi, mwana ggwe ng'owuliriza, mwana ggwe ng'owuliriza ebigambo bino, waayo omwoyo gwo osabireko munange, ayi kabaka, muwe obusobozi, ayi kabaka w'abakabaka, muwe obusobozi, basse kabaka, abaana abalongo, emisambo emigabiriza, emisambo emiyiza, emisamba nsiko, emisamba ndege, emisamba gyonna abatabaazi mwenna abatabaazi ab'edda, omwana ono muwe, abaana bano bawe. Jjajja mukama wange bawe nga tososola, bawe nga tobodde, mukama wange bonna basaalumanya baana bajjo ba myaka gino. Emyaka giri mukama wange mwe mwavaamu emigigi egyasobya ne gibanyiiza ne giwaayo ebyammwe. Ayi mukama waffe nga tetukyalina ne we tusamirira olwaleero, tetukyalina we tukuma byota, ensozi zonna bazizimbyemu, tetukyalina we tukuma byota, ensaalu zonna bazizimbyemu, ayi mukama wange bazisenzeemu, naye byonna byammwe miizaani eri wammwe n'obulamuzi buli wammwe. Naye nze kye mbasaba ali bajjajja bakama baffe, saasira omwana ono aliwo kati olwaleero, musaasire tusonyiwe, musaasire tusonyiwe kabaka mukama waffe. Totta bubi mwana ono, tolwaza mwana ono,
tolumulwaza bwavu mujjeko omuzimu gw'obwavu mukama waffe ogw'obutakola ogw'obutasasulwa Ssaalongo mukama waffe Ssaabalongo kabaka bulamuse ku Ssaalongo okukoowodde saasira sonyiwa kubanga osiima busiimi tebakkaka bakusaba busabi nange nkusaba ndi ku maviivi nga nekyenyi kitadde wansi ku lw'abaana b'ensi bannuma ayi mukama wange bwe mbanga nakusamira bwe mbanga nakuyitabira bwe mbanga nakwambala bukanzu ayi kabaka abaana babonaabona ninga tebalina kibamanyi tebakeeranga kwojja kunyooma jjajja abaana bali ku mawanga bano babonaabona bafa bubi jjajja tebasasulwa tebasiimibwa jjajja batulugunyizibwa ayi mukama wange Ssaalongo gye bali si waabwe jjajja bwe kuba muzimu mukama wange kukakkanya obusungu waba kabaka kakkanya obusungu bwe giba misambwa gikakkanya obusungu waba kiwanuka kakkanya obusungu bwe liba jjembe likakkanya obusungu ayi bajjajja mukama bange abaana tebamanyi abaana basobeza mu butamanya abaana bakuliziddwa mu maka ga ddiini abaana tebalina kibamanyi jjajja okubonaabona bakulabye bukulu jjajja mukama wange saasira sonyiwa tebalina kibamanyi ba mulembe guno bazaaliddwa jjo baana bataate nga mwe mwaliwo okuva ku mirembe giri gya bajjajjaffe bwe babanga babasobya jjajja mukama waffe abaana buli ategedde se kinoomu ajja kukola ajja kutuukirizaayo mukama wange kabaka weewaawo mukama wange nsaba mukama wange onnyanukula eri abaana bano atasasulwa asasulwe abonaabona afune essanyu alina amaziga ku mutima emirembe gikomewo atasasulwa asasulwe atalina mulimu agufune lubaale gwaluma wabeerewo ogwondezebwamu lubaale akakkanya obusungu kiwanuka gwaluma kakkanya obusungu addirize natti amutikuleko olubabu ejjembe gwe liruma mukama waffe Ssaalongo sonyiwayi jjajja lubowa abalangira be baluma wabeerewo okusasira n'okusonyiwa tebalina kibamanyi jjajja bwe munaaluma abaana ne mubavuza ne mubabuzaako obwekyusizo bagenda kukola batya kuguna omulembe nga buli musawo ayinawo embuga ayagala ssente buli musawo ayinawo embuga alowooleza mu nsawo za munne ekitali kibi kubanga bw'akola asasulwa jjajja bakama bange bataafune busobozi bagenda kutereeza batya ensi jjajja nsaba eddoboozi lino lituuke eri buli jjajja ali ku muzzukulu w'ensi eno eri buli jjajja yenna ng'omuzzukulu awuliriza ebigambo bino nsaba ayi kabaka sonyiwa ensi kabaka sonyiwa ensi jjajja nga tososoddeemu omu jjajja sonyiwa ensi mukama wange ayi kabaka kyenkusaba ky'oba osookerako bawa obusobozi kabaka kyenkusaba ky'oba osookerako bawa emirimu kabaka kyenkusaba ky'oba osookerako bawa obusobozi kuba abasinga bawuliriza abaana batambudde mu misomo egy'enjawulo mikutu egy'enjawulo ku zi intaneti kuno jjajja tebatudde jjajja beewaddeyo okuwuliriza jjajja oluvannyuma bajjemu omulamu bajjemu ekituufu jjajja bakutereeze ayi kabaka sonyiwa ensi nga tobodde sonyiwa abaana bano ab'obulenzi n'ab'obuwala nga tobodde kinnuma kinkaabya kinduguda kinjigija abaana bakaaba bagenda kuddukira wa jjajja nga mmwe bennyini si mwe mubeesonyiyidde baddukire wa bakole batya mukama wange ennaku ennuma jjajja mukama wange basaasira abaana tebalina bwe bali tebalina ayamba tebagenda kubuulira bazadde baabwe bagobya dda baatubagaana dda abazadde baddiini bazadde tebabaliiko omuzadde yazaala n'asuula mu nsi n'aleka ensi abaana ensi ebalya jjajja ensi ebalya n'abaana ogenda ku mawanga si ssanyu si kweyagalira jjajja ensimbi zibuze mu mawanga gaabwe bakwatireko yonna gye balaze obakuume obataliza abalabe obataliza okujoogebwa abaana bajoogebwa jjajja mubawa obusobozi jjajja abaana mukakkanya obusungu ayi kabaka mukama wange abaana ne ku mawanga babeereyo bakole bafune obusobozi mukama wange bajja batereeza kubanze bwe nsuubira era bwe nkirowooza kuba abaana beewaddeyo abaana bagoberedde abasomesa ab'enjawulo ayi mukama wange yongera oteeke omutima ogusomesa eri abasomesa bonna abeewaddeyo okugulawo zi intaneti ez'enjawulo ku TikTok ku YouTube ku mikutu ejja WhatsApp ku Facebook kubanga mukama wange kiwanuka ebyo n'ebyekizungu gw'obimanyi jjajja kiwanuka mukama wange jjajja bamuyana obimanyi buli bonna abeewaddeyo jjajja nga basomesa ensi watali musaala jjajja mubawe obusobozi nga nabo tebakalizanga bafuna ekyokulya n'ekyokunywa baddemu amaanyi jjajja basobole okusomesa ensi paka weewaawo ayi mukama wange saba ebigambo byange mukama wange gwalabira ewala era mukama wange atudde ku buli muzzukulu kuba omusambo ogutuluma buli gumu ayi kabaka gw'otuluma n'emisambwa gyonna ayi mukama wange era mwenna mmwe bamu bakama bange mmwe bansi eno saba ebigambo byange bino bituuke mu butalabika waggulu ddala saba ebigambo byange bino bituuke mu bwattonda nga biyita mu zimalayika emyoyo egitweyimirira eri ensi eno saba ebigambo bino bisaasaanire ensi eno saba ebigambo bino bituuke eri omuntu yenna jjajja nga akuluma kakkanya obusungu obwavu nga bukuli bubi ate nga lubaala akubanja nsaba ekyo kiveewo ofune omulimu ofune akalimo
ate mwana gwe bw'okafuna sente tozizza mu mutwe tuzirya kubanze byensabye nkimanyi ojja kufuna ky'oyagala. Saba kibe nga weewaawo era nga weewaawo. Abakuume Lisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.